ogw'okubiri Third year, ogw'okusatu no ordination in me. nga tebannaba kunjawula. The last 2 weeks, Sabbiiti ezaasembayo ebbiri I locked myself in the room. neesibira mu kisenge I wrestled with God. ne ndyoka mmeggana ne Mukama. God says you must be ordained. Mukama n'aŋŋamba oteekeddwa okwawulibwa. I said, no, God. Ne ŋŋamba nedda Mukama, From morning to evening. okuva ku makya paka akawungeezi. And let me tell you the truth. Naye ka mbategeeze ekyamazima. By 6:30 p.m., Ssaawa 12 n'ekitundu ez'akawungeezi God won. Katonda n'awangula. God won. Katonda n'ampangula. I broke down. In tears. Ne mbwatuka ne nkaaba. And asked God forgive me. Ne nsaba Mukama ansaasire. I had become a rebel to Him. Nali nfuuse omuyeekera gy'ali. Now, you leave that one at that. I come to that again. Sooka okireka awo nja kuddawo. Bishop Tucker's theological college Mukono then. Bishop Tucker Mukono kwolwo. They will send students to churches for practice. Baasindika abayizi eri amakanisa okubatendeka. I was also among those who would be sent for practice. Nange nali ku abo baasindika okugezesebwa. I came to St. Francis Makerere. Ne ngenda ku St. Francis e Makerere. For 2 years. Myaka ebiri. Doing practice. Nga mbangezesa. 1996. 1996. Late Bishop Gonahasa. Bishop oyo. Who was the assistant bishop for Kampala Diocese. Eyali assistant bishop w'e Kampala. He came to say bye to us. Yajja n'atugamba nti mweraba. We had lunch together. Twalina lunch naye. At one of the restaurants at Makerere. Mu restaurant emu Makerere. After lunch. Bwe twamala okulya. He told me. N'aŋŋamba. Young man. Nvubuka. Now I'm going to quote exactly what he said. Young man. Mbategeeza bye yaŋŋamba nvubuka. Never strive to become a bishop. Toddamu tonafuba nange ofuuka omulabirizi. It is slavery. Buddu buli buddu. But when God chooses you to become one, naye Mukama wakulonda okufuuka omu ku abo. He will give you extras. Ajja kuwa ebyongerwako. And he mentioned those extras. Era ebyo ngenda bibategeeza. He said extra grace. Yaŋŋamba ekisa ekyongerwako. Extra love. Emirimu. Extra shock absorbers. N'ebisindika. Extra resources. N'ebyenfuna. Extras. Ebyongerwako. You will do it. Ojja kikola. No matter what. Newankubadde biki ebiriwo. Remember, jjukira. He does not know that I am there studying. Tamanyi nti ndi eri nsoma. Now in my second year. Era nga ndi mwaka gwa kubiri. Even I don't want to become a reverend. Era nga saagala nafuuka reverend. And he's talking about becoming a bishop. Naye ate onayogera ku bya bulabirizi. I asked him for a lift from Makerere to Wandegeya. Ne musaba ntwaleko ve Makerere okuntwala Wandegeya. As he was opening his car. We yali aggulawo emmotoka ye. He mentioned this. Bino bye yayogera. Let me give you a lift. Yaŋŋamba kankutwaleko. You never know. Tomanya. In 15 years to come. Mu myaka 15 okuva kati. You might become a bishop. Oyinza okufuuka omulabirizi. When I entered the car. We nayingira emmotoka. I got my diary. Ne nfuna diary yange. And wrote down. Ne mpandiika. Future prophecy. Ne mpandiika obunnabbi obw'okujja maaso. And wrote what he told me. Era n'ebyo bye yaŋŋamba. Let me tell you this. Kambategeeze kino. Oh. Things happen. Ebintu byatuukirira. I become ordained. Banjawula. The whole diocese of Ankole. Obulabirizi bwonna obwa Ankole. North Ankole was still under it. North Ankole yali ekyali wansi waayo. South Ankole still under it. South Ankole nga naye eri wansi waayo. Northwest Ankole still under it. Ne West Ankole. Only 2 of us were ordained deacons. Babiri ffekka be baayawula ng'abadinkoni. And all of us were in one diocese now. Era ffenna twali mu bulabirizi bwe bumu. So I served the Lord. Ne ndyoka mpeereza Mukama. And let me tell you, before I became ordained, kambategeeze nga sinaba kwawulibwa. I loved ties. Nayagalanga nnyo amataayi. I would put on tie. Nayambalanga ettaayi ne ngisiba. I would sleep in the tie. Nasulanga mu ttaayi. The moments my wife would say, even you are sleeping in the tie. Oluganga yiyo webase mu ttaayi. So when I became ordained, we baamala okunjawula. I put on the collar. Ne nteekako kola. I am sleeping in the nasulanga mu kola. I am enjoying the collar. Nga njunyumirwa ekiro. Let me tell you, up to now I'm still enjoying the collar. Kambategeeze paakati ekyanyumira. I didn't know. Saamanya. Time would come. Ekiseera kijja kutuuka. That I become a bishop. Nfuuka omulabirizi. No. Nedda. 2011. Mwaka 2011. I had just been made a canon. Baali bakanfuula kanoni. Not Ankole Diocese that ordained me. North Ankole. Not Ankole Diocese. Si Ankole. Obulabirizi bwa Ankole. That ordained me. Obwanjawula. Not the Kampala Diocese where I was serving. Si Kampala. Obulabirizi nali mpeereza. From all over, I became a canon of Gweranyanji, St. Peter's Cathedral Gweranyanji. Nafuuka kanoni w'Ebwanyanzi. Don't ask me how and why. Tombuuza ntya amanyi lwaki.
God knows. Plan ye ajimani. God knows the plan. I bought all the cannons ataya. Nenjo kangula ebyambalo bya kanoni. I was among the youngest cannons. Nali kuaba abavubuka abato abali ba But I kanoni. became a canon. Naye nafuuka kanoni. Bishop Magambo rang me. I was from Nigeria. Bishop Magambo nankubira nali Nigeria. One day before, I mean after being made a canon. Nga bakanfuula kanoni. He said, you have been made a canon. Nangamba ofuulibwa kanoni. It is not a title. Ekyo si kitiibwa. It is washing people's feet. Ekyo kitegeeza kunaaza bigere by'abantu. 1 year down, omwaka gumu ne guyitawo. the story changes. Olugero ne lukyuka. I was in the Mutungo, Nali Mutungo in my flat. mu fulaati yange. By then I was serving at Makerere University Business School, Nakawa, Nali mpeereza Makerere Business School. as a chaplain. Nga chaplain. On 27th of September, Ennaku z'omwezi 21 omwezi the ogw'omwenda. phone comes. Ne bankubira akasimu. Where are you? Oliwa? I said, do you have a pen? Ne mbabuuza olina? Do you have a paper? Ne bambuuza olina paper ne Write the following. wandiika bye nkutegeeza. We need them tomorrow by 3 p.m. Tubyetaaga enkya saa 9 ez'olweggulo. Some of those things, Ebimu ku ebyo I had them, nabirina. but the baptism certificate, I had kept it with my mom in the village. Naye certificate y'obubatizo yali mu kyalo nga nagiteresa maama. I traveled the whole night Ne ntambula ekiro from kiramba Kampala here okuva e Kampala to Shema, Masheruka. ne ngenda e Sheema I found mom there. ne nsanga maama Early morning, ku makya nnyo. by that I traveled by border for 15 kilometers. Natambulira ku bodaboda essaawa 15. Because I was trying to catch up with 3 Kubanga p.m. nali ngoba ebiseera. So I got my baptism Ne certificate, nfuna akatiketi ak'obubatizo. went to Kampala, Ne nkomawo e Kampala. handed the file over. Ne mpaayo fayiro yange. The next day, Olunaku olwaddako I was elected the bishop of South Ankole ne Diocese. bannonda ng'omulabirizi owa South Ankole Diocese. You people who struggle to become bishops, Mmwe abali wano abanafu bano okufuuka abalabirizi. God made one sometime long time ago, Katonda yateekateeka dda emyaka egiyise. and He gives that person. Era omuntu oyo yamuwa dda bye yeetaaga. So on 8th January Ennaku z'omwezi nga lumu Januari. 2012, 8th January 2012, Ennaku z'omwezi nga 8 Januari. South Ankole Diocese, Diocese ya South I Ankole. became the pioneer bishop there. Nafuuka omulabirizi eyo. Then I remembered Era ne nzijukira the words of late Bishop Gonahasa, ebigambo ebya Bishop oyo. extra love, Omukwano ogusukkulumye. extra shock absorbers, Ensooka buzoobwe zisukkulumye. extra resources, Ebyokwegattibwako ebikozesebwa bisukkulumye. extra grace. Ekisa ekisukkulumye. My friend, for these 12 years, Abooluganda emyaka gino 12 I've been serving the Lord on the extras. mbadde mpeereza Mukama n'okusukkuluma. God has given me extra love. Katonda ampadde okwagala okusukkulumye. He has given me extra grace. Ampadde ekisa ekisukkulumye. But He has also given me extra resources. Naye ate ampadde bye neetaaga ebisukkulumye. You remember that time when we were here? Jjukira ekiseera we twali wano. I said, those who want money come. Nagamba nti abeetaaga Those who want money come. abeetaaga ensimbi mujje. You know, they rhymed. Ne bajja ne basimba layini. And I told them, Ne mbagamba. I sold our coffee. I sold our coffee. Ne mbagamba nti natunda emmwanyi. Money came out. Ensimbi ne zivaayo. And you got the money. Ne nfuna ensimbi. I have brought more. I have brought more money. Nfunye ensimbi endala. Those who want money come here. Mpita abalala. Come over here. Abaagala ensimbi mujje. If you want money come. Bw'oba weetaaga ensimbi jangu. Just walk here. Jangu nga weetaaga ensimbi jangu wano. You think I'm joking? Olowooza nsaaga gwe I'll jangu. count 1, 2, 3, 5, 10. 1, 2, 3, Bwe weetaaga ensimbi jangu mbala. Kale, mukomao. Mukomao. Mubeereyo. Mubeereyo. Please stay there. We have crossed, we have finished. Tugaddewo. These people. Abantu bano. Mukomeyo abalala. Please go back the rest. Abalala mukomeyo. You will come back later. I have brought you money. Mbaleetedde ensimbi. I sold the coffee. Natunze emmwanyi. And we got a lot of money. Nenfuna ensimbi nnyingi. So I have brought you some money of the coffee. Mbaleetedde ensimbi ezavudde mu mwanyi. The Bible says, Bayibuli egamba. when God blesses you, Mukama wakuwa omukisa. you bless others. Owa abalala omukisa. I am going to bless you. Ngenda bawa omukisa. Walonevano. Hey, tugenda mu exercise. I brought you money. Ezra mpanvu. Ezra ntono. Ezra mpanvu.
Ezalantono. Ezalambangu. Ezalantono. Buenas Japatuka. Bukedde. Ego. We are here. Ego. Njakumala. Njakumala. Gofunga genda. Gofunya genda. Gofunya genda. Genda. Eva. Genda. Gofunya genda. Abara mugende. Gofunya genda. Gofunya genda. Genda genda. Gofunya genda. Gofunya genda. Gofunya genda. Genda genda. You've got a new go. Afunya agende. Gofunya ogende. Afunya agende. Gofunya genda. Afunya agende. Yes, genda. Genda. Hey. I underestimated who would come here. N'abanyoomya abanajja wano. But I have left more where I am staying. Naye nsigazayo nyingi gye mbeera. When God blesses you, Mukama wakuwa omukisa. you bless others. Owa abalala omukisa. But when you bless others, Naye bw'oba abalala omukisa. God blesses you Nawe more. Mukama yongera okwongera omukisa. This morning, Amakya ga leero we are going to talk about very important topic in tugenda kwogera ku mutwe omulungi ennyo the few minutes that we are given. mu ddakiika entono ze tulina. God frustrates the plans of the evil people. Katonda akyankalanya enkwe z'ababi. We have many people. Tulina abantu bangi. They are evil people. Tulina abantu bangi ababi. They have plans for each one of us. Balina pulaani eri obulamu They bwaffe. want to do evil to us. Baagala kukola obubi gye tuli. Some of them have certificates Abamu balina n'empapula in doing evil. eryo okukola obubi. Others have diplomas Abamu balina ne dipulooma in planning evil to us. mu teekateeka obubi gye tuli. Others have bachelor's degree. Abamu balina ne diguri. One when have masters. Some have masters. By then there might be somebody who have PhDs. Oyinza okuba nga olina ne PhD. Their time all through is plan evil. Wali abantu ab'engeri abateekateeka okukola They do obubi. wicked things. Okukola ebintu ebibi. They plan evil wickedness. Bateekateeka obubi. They want to destroy us. Baagala tuzikiriza. But in the name of Jesus, Naye mu linnya lya Yesu. those who are planning to destroy Abo you, bateekateeka okuzikiriza. they'll be finished before you are destroyed. Bajja kumalibwawo mu linnya lya Yesu. The portion that we read, Ekitundu kye twasomye. Job chapter 5 verse 11. Yobu essula 5:11. The Lord he sets on high, Mukama agulumiza. and those who mourn are lifted to safety. Era abo bagulumiza babeera mu bifo eby'okwesiima. He swept the plans of the crafty, Oyo adibya enkwe z'ababi. so that their hands achieve no success. Omukono gwabwe ne gulema okufuna obuwanguzi. Those who are planning evil, Abo bateekateeka obubi they will not succeed. tebajja kuwangula. Why? Lwaki? God has made a mission Mukama ayina ekigendererwa. for a reason Ayina ensonga. and for a season. Era ayina n'ebiro. Tell somebody beside you, you have a mission. Gamba omuntu akulinanye nti olina ekigendererwa. You have a mission Oyina ekigendererwa. for a reason Oyina ensonga ekyensonga. and for a season. Era ekyebiro. Not until that mission. Ekirabo kino. This is a wonderful gift. Kino ekirabo kirungi. It says, Kigamba. Dear Nathan and Lillian Ayimsibwe. Dear Nathan and Vivian Lillian Ayimsibwe. ayimbisibwe. You are my servant. Muli baweereza bange. I have chosen you Mbalonze. and not cast you off. Era sigenda bagoba. Fear not. Totya. I am with you. Ndi naawe.
Be not dismayed, tokeŋŋentererwa, for I'm your God. ndi Katonda wo. I will strengthen Nja you. kuwa amaanyi, I will help you. nja kuyamba, I will uphold you nja kuwanirira with my victorious right hand. n'omukono gwange ogwa ddyo ogw'obuwanguzi. This is from Isaiah 41:9 and 10. Kiva mu Isaaya 41:9-10. We have our dining table. Tulina we tuliira ku dayiningi. We hang this one in front of where we sit. Twakitimba awo we tutuula. Every day Buli lunaku at breakfast, nga tulya breakfast, when I'm not fasting, nga sisiibye, I read it nkisoma on daily basis. buli lunaku. Fear not, Nga atotya, for I'm with you. ndi wamu naawe. Be not dismayed, for Tokeŋŋentererwa, I'm your God. nze Katonda wo. I start the day in a powerful way. Nkisoma mu maanyi. You people, Abantu ba Katonda, you want to defeat your enemy. mwagala okuwangula abalabe bammwe. God's word. Ekigambo kya Katonda, God's word ekigambo kya should Katonda lead you always. kiina kubeera nammwe buli kiseera. We have enemies Tulina abalabe who are planning evil abateekateeka obubi in the morning, ku makya, lunchtime, ku lanki, evening, mu kawungeezi, at night, ekiro, at your workplace, ne gy'obeera, at your business, ne ku mulimu gwo, in your school. ne ku ssomero lyo. Oh, wherever you go, Buli w'ogenda they are planning evil. bateekateeka obubi. They don't fear the bishop. Tebatya bishopu, They don't fear that this is a bishop. tebatya mulabirizi. They are enemies. Balabe They are planning. bateekateeka. Right now, God willing, Kaakano nga Mukama wayagala, on the date of 16th ennaku z'omwezi nga 16 of June, omwezi ogw'omukaaga, 2031, ennaku z'omwezi mwaka 2031, I'll be retiring. nja kuba mpummula. Now, some of them, Abamu they have started batandise. again that day. When is he going? When is he going? Agenda ddi. When is he going? Agenda ddi. How many years? Emyaka babalambale. These are many years. Emyaka gino nga mingi. But let me tell you, Naye ka mbagambe, until the mission is done, mpaka ng'ekigendererwa I let kimanyiziddwa, go. sijja genda. I serve the Lord. Njaweereza Mukama. I serve the Lord. Njaweereza Mukama. But when the day comes, Naye olunaku erutuuka, when the mission is done, ng'omulimu guwedde, I will go. nja genda. But when I'm still there, Naye bwe mba nga nkyaliwo, extras. ebyongerwako. Remember extras. Mujjukire ebyongerwako ebyo. Oh, my Lord Bishop. My Lord Bishop Rwadira. Mukama wange omulabirizi, Ne Mama Faith. wamu ne maama. God has given you extras. God has given you extras. Mama Margaret. Mama Margaret The Archbishop. and God Archbishop. has given you extras. Mukama abawadde ebyongerwako bye bisukkulumye. There are many things that want to be to us. Bintu bingi ebyagala otukuba. We are more than conquerors. Naye tuli bawanguzi We are more n'okukirawo. than conquerors. Tuli bawanguzi In the n'okukirawo. name of Jesus, we are more Mu than linnya lya conquerors. Yesu tuli bawanguzi n'okukirawo. God's word is very serious. Ekigambo kya Mukama, abange, When you read Psalm bw'osoma Zabbuli 37, essuula eya 37, verse 12, olunyiriro lw'ekkumi it says, kigamba the wicked plots against the just nti enkwe z'ababi eri abo abatuukirivu, and gnashes at him with his teeth. era baluma n'obujiji. Anena amani. Gnashes at him with his teeth. Baluma n'amannyo. The Lord laughs at him. Mukama abasekerera. Those enemies Abalaba abo who are plotting, who abateekateeka, want to do bad against you, abaagala okukola obubi gy'oli, he's looking at them. abatunuulira, He's laughing at them. abasekerera. He says, you know, Agamba omanyi, this is my ono servant. mwana wange I muweereza, have chosen him. namulonda, And I will not be cast out of him. era sigenda I will help him. ngenda I muyamba, will uphold him. ngenda muwanirira. You still have a mission. Akyalina ekyokukola. You people, you have a mission. Mmwe mulina ebyokukola. Ask somebody besides you. Gamba oyo akulinaanye. Do you know your mission? Mubuuze nti omanyi omulimu gwo. Do you know your mission? Omanyi omulimu gwo. And ask him or her, are you doing your mission? Mubuuze nti omulimu gwo ogukola. Let me tell you people, Tangu bategeeza abantu ba Katonda. the mission Omulimu
And for a reason. olw'ensonga But it has a season. era gulina n'ebiro byagwo. Many people are misusing the season. Abantu abamu bangi babuuka ebiro. God gives you the season. Katonda atuwa ebiro. You don't want to use the season. Toyagala bikozesa. Stand up. Yimirira. Know the mission. Omanye ekigendererwa Do the mission. okole omulimu ogwo ogwakutumirwa. Oh, my friends, know the mission. Manya omulimu n'eddimu. Do the mission. Okole. Because it is the season. Kubanga byebiro. God will frustrate the plans of the evil. Mukama agenda ddibya enkwe z'ababi. They are going to gnash their teeth and they got the dentist, all the teeth will be removed. Bagenda lumu obujiji naye amannyo gonna bajja vaamu nga babakebedde. But just some of you Abamu wano. might be your teeth are getting fewer and fewer. Abamu amannyo gammwe gabuukamu okuva mu Because you bibulo. are gnashing against others. Kubanga mulimu obujiji eri abalala. And every day you are gnashing your teeth. Buli kiseera oluma bujiji. So your teeth have been affected. Amannyo go ne galyoka gafuna obuzibu. And if you are not careful, they'll be all finished. Oba togenderedde gagenda vaamu gonna mu So, bibulo. You have to repent. You have to repent, madam. Repentance is good. I grew under revival. Nakulira mu kuddizibwa obujja. I know what it means to repent. Amanyi kyekitegeeza okwenenya. Because I repented. Kubanga neenenya. But others don't repent properly. Abamu tebeenenya bulungi. The man stole a cow. Omusajja omu yabba ente. The cow was tied with a rope. Ente n'agisiba n'omuguwa. The rope was tied on a peg. On a peg. Omuguwa ne bagusiba ku nkondo. But when the rope touched him, naye Mukama we yamukomako. And he wanted to repent. Era ng'ayagala okwenenya. He started with the peg. Yasookera ku nkondo. He said, N'agamba, brethren, forgive me. This peg. This peg. They said what? What is happening to him? He is repenting to the peg. Since he has since he's repenting, let him repent. That the following night, he said, God forgive me. The rope. Now at least had something. Maybe the rope had a case. As if somebody can steal a rope. And the gospel was hammered. On Sunday, he got a microphone. He said, he said, brethren, I'm repenting. I stole a cow. The cow has been on the rope. And the rope has been on enkondo. But he started with the peg. He began with enkondo. He came the rope. And then said, I stole a cow. If you repent very well, repent properly. If your enemies are to be defeated, you must repent properly. Not the peg. Not you repent, not the peg. Not the rope. There are many references here. The thieves. We have many thieves here. And they are seated here. When you sit in your sitting room, one of the chairs you store it. The roof, you also store it. There's something wrong with your TV also. There's something that went on it to buy it which was not yours. Let me tell you. I have rant. From the time I gave my life to Christ at the age of 17. And God forgave me stealing. I don't steal. I have run to separate. This is church money. This is IMC and family money. I don't steal, you people. I don't steal. I have run to separate. I have learned to separate. This is my wife. And these are wives of others. I don't touch wives of others. The Bible says, be faithful unto death. I'll give you a crown of life. I'll give you a crown of life. Do you want
God give you a crown of life. Be faithful. Be faithful. We started building a house. Our retirement house. In 2015. It took 8 years to finish it. We have a lot of money in the diocese. Nah. We have a lot of money in the diocese. And I have access to it, all of you. If I wanted, the house would have been finished in 2 years. And people clap for me. And they rejoice with me that I am a man. While I am storing their money. But let me tell you, recently, on the date of 20th of May, we entered our house after 8 years of building, separating the money between this is church money, this is family money. Let me tell you, God surprises people. Remain faithful. God is seeing you. You say, come out. When my time reaches, on the day of 15th May, I have 2 books I use in morning devotion. I have Chimurizo, and I also this book which was written by Pastor E.A. Adeboye, Open Heavens, A Guide to Close Fellowship with God. I read both of them. Our marriage anniversary date is 16th of May 2023 was 25 years. The real date was 16th of May. But we had our ceremony on 20th May. Because my Lord Bishops could not come on Tuesday. They wanted to come during the weekend. So we all agreed on 20th May. Which was a Saturday. On Monday, May 15th, the devotion of that day had a heading. There is a heading inside here. Freedom from financial captivity. We read 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. The widow who had the bottle with the oil. That is what we read that morning. So after reading it, I read the notes of this book. I came to a statement that says, if you are in any form of debt right now, I decree that it will be cleared within the next 24 hours. In Jesus' name. With my wife, we said amen. That was a prayer. Before the prayer, there was another one. If your family is poor, God will lift you all out of poverty too. In Jesus' name. I said amen with my wife. We came to the prayer point. He says, Father, help my family, clear every debt, and bless us so abundantly that would be blessings to many others in Jesus' name. Remember, this was 15. The day before our marriage anniversary. The following day, within the 24 hours, I received a phone call, and the phone call was so short.
He said, you are going to have your anniversary. We are, as a family, we have a gift for you. You built that house. We know. We wanted you to clear every debt. We are going to send a lot of money. Don't be scared. Receive it as it is. In a few hours, they put 200 million. 200. Million 200 million. I looked at it. I said, is this the money? They are receiving. I drove to the bank. I told the bank manager, I want to see this family here can give us 200. The money was there. Remember the next day, days are coming to celebrate 20 years, 25 years. I called every person whom we had a debt. Come and get your money. The next day I was like a bank. I was paying out. We entered our house without any debt. Our Uganda friends, we have a house. This is not a small house. It's a beautiful house with no debt. You may say maybe it's because of the bishop. Those people who planned us good long time ago, God has blessed them. God has blessed them. But those who do bad to us, they have also suffered the consequences. A thief stole my cow. Very nice cow. I went in the room. I got my cross like this. I said to God, this thief has stolen my cow. Don't kill him. But do something to him that returns my cow. 1.5 months later, the man rang me. Said, Bishop, you may not believe it. I am the one who stole your cow. I am going to put it on the truck and bring it. The man put it on the truck and brought it in the farm. He came and knelt. He was crying. I put my hands on him and read him a verse. John chapter 5. Verse 15. Sin no more. Or something else will happen to you. But to go and tell others what the Lord has done for you. The man went. He came to the cathedral. One of the biggest overnights. He said, you thieves, you'll suffer the consequences. Never steal Bishop's things. We suffered. Recently, I called him. I gave him a very good exotic cow. I gave it to him. You can take milk. The one who had stolen my cow now go and Namata. The one who had stolen my cow again, you can take milk. Because the Bible says, those who do evil, do them good. Those who do evil, do them good. How do you fight your enemy? How do you fight the enemy? Who brought evil? You do them good. You go and do them good. You know these people, they give speech and say, Bishop, we are behind you. We are behind you. But what are they doing behind you? Ask them, what are they doing behind you? If you find out what they are doing behind you, my Lord Bishop, there are many who would say in their speeches, we are behind you. We have, but what are they doing behind you? Please repent, brethren. Repent. God will do miracles in your lives. The last one. In this world, we have self-service.
eddembe ly'obubange. By then some of these enemies, naye abalabe bano abamu they come to us bajja gye tuli because of self-service. okubanga tusobola okwewa kye twetaaga. Let me show you how self-service is. Kambalage okwewa kye weetaaga kitegeeza. One time we went to a wedding. Olunaku lumu twagenda ku mbaga. There was a man. Waliwo omusajja. Don't ask me what was his name. Tombuuza linnya lye. But he had a name. Naye yalina erinnya. You know, in these wedding ceremonies, omanyi mu mbaga zino they set tables. bateekawo emmeeza. They put food ne bateekawo emmere in different types. emmere ey'ebika ebyenjawulo. So you start from the other end. Otandikira eri. You wash your hands. N'onaaba mu ngalo. You pick the plate. N'okwata essowaani. And then you begin serving. N'otandika okwegabira. Which he did. Naye kye yakola. He came to Matoke. N'ajja eri amatooke. Say toke njagala. I love Matoke. N'ateekako. He put. N'ajja ku kalo. He came to Kalo. N'agamba kalo ndyako. Kalo, I love it. Nako n'ateekako. He put. N'ajja ku lumondi. He came to potatoes. N'ateekako. He put. N'ajja ku Irish potatoes. He came eri obumondo obuzungu. One boiled. Akamu nga kafumbe. And the fried. Akamu kasiike. He put the boiled. N'ateekako akafumbe. And the fried. N'ateekako n'akasiike. He came to rice. N'adda eri omuceere. Waliwo prawu masara. Waliwo ogwa piraawo. N'ateekako. He put. Waliwo n'emweru. The white rice. Gulinamu carrots. That has carrots. N'agamba nago ngagala. This one I love it as well. N'ateekawo. Nago n'ateekako. You know, as he passed all that food, bweyajjako mupiika essowaani. the plate is increasing the size and heap. Essowaani neeyala emmere. So the man served. Omusajja ne yeewa. He comes the cow. Now comes the cow meat. N'ajja eri ennyama y'ente. N'ateekako. He put. The goat meat. Ennyama y'embuzi. N'ateekako. N'ateeka he put. Ente. No, embuzi. N'ateekako. The goat meat he put. Enkoko. The chicken. N'ateekako. He put. Beans. Ebijanjaalo. N'ateekako. He put. Peas. Kawo. N'ateekako. He put. Ebinyeebwa. Even peanuts. By the time the binyeebwa were coming, the spread was starting spilling over. We yatuukira ku binyeebwa ng'essowaani etandise okukulukuta. Omusajja n'ateekako greens. N'ateeka he put the greens as well. And at the end of it, we yamalira. There was chapati. Nga waliwo chapati. But the chapati had no place to be pressed. Naye chapati teyalina kifo wa kugiteeka. So the man held chapati under the plate. Omusajja n'ateeka chapati wansi w'essowaani. He went with the plate was spilling over. Essowaani ng'ekulukuta. N'atuula. He sat down. And the man started eating. N'atandika okulya. Abooluganda. Friends. Where we are. We tuli. There is self-service. Waliwo okwegabira kye weetaaga. Self-service. Okwegabira kye weetaaga. But you must calculate properly. Naye oteekeddwa obala obulungi. Mulabye wano. You have seen here. You saw what was self-service. Mulabye ekituuse wano okwegabira. Recently I saw something. Nina kye nalaba emabega kaawo. There's somewhere they cut the cake. Waliwo gye baasala keeke. And if you saw how they ate the cake. Olaba engeri gye balya keeki. Self-service. Okwegabira kye weetaaga. Ask somebody besides you. Ask somebody besides you. How is your self-service? How is your self-service? How is your self-service? Be careful with your self-service. This world will serve many things. But remember, you are born again. You have Christ in you. Yes, you can say, I can do all things through Christ. Through Christ who gives me strength. But even eating chapati under the is that what it means? Eating all through Christ who gives me strength. Is that what it means? No. Tell the one seated next to you that they may repent. God forgive me. Tell somebody besides you, I repent. You used to be with Christ, but you backslid because of self-service. And it is not far from today when you self-service to yourself and backslid. We had a man who used to say hallelujah when he was preaching. No, one time he said hallelujah. But these days, hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah, brethren. What happened? What happened? Self-service. When self-service comes in, and you eat what is not supposed, no, things change. You not say hallelujah. You say hallelujah. 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 Let me end with this. Do you want your enemies to be defeated? Repent. Repent. The Bible says, remember where you have fallen. Remember where you have fallen. Repent. And do the things you did at first. But if you don't do that, I will come to you and take away the lampstand. And when the lampstand comes out, it is darkness. Right now there is darkness in your family. Darkness at your workplace. Darkness in your marriage. Darkness at your workplace. Say, praise the Lord. I have come back. And let me tell you, you'll come out of this convention a changed person. Even your enemy, we need it for you. We need it for you. You say, Father, forgive me. Mom, forgive me. Husband, forgive me. Because you are a new creation. The old is gone. The new has come. Let me stop there, brethren. Let us pray. Let us pray. You people no joke. The enemies will not do anything to us. When God has a mission in us, we cannot be finished now easily like that. Paul was not finished. Up to now he's still being spoken and preached on. Jesus, they thought they had finished him. Everywhere now Jesus is Jesus. So you cannot defeat somebody whom God had anointed. Pray for yourself. Say, God, where did I start? The fall. What made me fall? Why are my enemies defeating me? And yet I used to defeat them with God's word, in prayer, in fellowship. But now you are defeated by the smallest thing. Oh, may you ask God to renew your strength, to revive you again, to strengthen you again. And God will do great things in your life. And if you are here, you want to say, from today, I surrender my life to Jesus Christ, and He will restore you. Put up your hand. Put up your hand. You want to receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Put up your hand. And you one time you knew the Lord, but you backslid, you went back. Also, put up your hand. We are going to pray together. You say, Heavenly Father, from today, I surrender my life to you. Forgive me. Strengthen me again. Renew my strength again. Revive your spirit within me. Return my joy. From today, I move on. I'll move on. I'll not be ashamed of you. In the name of Jesus.
If you mean that, may you stand up. May you stand up. He knows you as an individual. Stand up. Stand up. I want to say this to you. Now that you have come back the road, stand firm in the road. Go back to fellowship. Go back to reading the scripture. Go back to listen to him. Oh, go back to prayer. Go and share the testimony with the brethren. Go and preach the gospel. In the name of Jesus. God, we thank you for these people. When you forgive, you forgive completely. You make us new. And you make us your children. And I pray that, Father, from today forthwith, every enemy will be trampled on. Who has been tormenting these people, in the name of Jesus, is defeated. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Sigala ng'oyimiridde okubira Yesu mukama, sigala ng'oyimiridde. Kuba engalo za Yesu. Kuba engalo za Yesu. Kuba engalo za Yesu. Grab the hands of Jesus. Kuba engalo za Yesu. Grab the hands of Jesus. Kale gwe yalokokedda. If you already said, and you are standing now, pick up with the angels, put up your hand and say, Yesu, Oli mwana gwandika, Yesu. When the bishop was speaking, it's not told to stand. Please remain standing. For he has said, before the enemies are defeated, it is important to repent and to make things clear. We are in this time when people are affecting others, when others to cry, when they don't want to repent. We are in the time of taking in the space. I take my shirt, I take my car, even they were when there's no repentance. Those who are in this convention, if somebody crying for you because of you, somebody is talking about because of you, before God fight for you, and fighting for you, it's important to repent. We're going to give some time. We are here with repentance. The Bible says, when somebody says he's just defeating himself, and not the truth in him. Maybe in 14 years, there are things we have done that have made our bishops to cry. Maybe my mama to cry. Maybe God to cry. They have not done this song. They are simple doing them. So the Bible said they eat them. Let's now go before God and we say, forgive us. And after that, we shall tell him, please just make them down. People don't want to get married. They don't want to get to get rich. They don't want to be smart. But God, praise the Lord. Good news. When we are relationship with him, God himself, he make them frustrated.
has made me, this one made me also. This one made me happy. That God ashames them. I pray in the name of Jesus. This God, the mighty God, who made heaven and earth, may ashame your enemies in Jesus' name. I remember very well when the bishop had brought me in the office, that boy cannot do anything. Praise the Lord that ashamed them. The Lord has done something. Let us clap for Jesus. They told him not finish 4 years. But praise the Lord. As the bishop said, God who brought him, he has ordered him. He has put a grace on him. Let us clap for the Lord. We are going to repent. I want us to raise up your right hand. We are going to sing a song, Forgive Us What We Do. I'm going to call 2 people and the leaders in repentance. Praise the Lord. I want to request Mama Chiraga. Come here. And Mama Binji also come here. And Mrs. Mwesigo also come here. We're going to repent. We're not going to joke, we're going to repent. Let me get one reverend also to come. Let me call Canon Bikebo to come. We're going to repent. We are going to do what? Repent. Each of these have called. What you have seen or God is showing you. If you think there is not anointing, we have come together to tell him, Jesus, have mercy. Lift up your hand. Mukama Katonda waffe tuzze maaso go olwaleero taata olwaleero luno nga yo convention yaffe esembayo nga tulina taata bisopu lwalira tuli wano maaso go taata kabaka w'abakabaka emyaka 14 gyetubadde naye taata kabaka w'abakabaka tuyinza okuba nga twasobya nga abakristaayo taata tukusaba otusaasire mukama taata kabaka w'abakabaka nga twasobyanga abaana mukama taata kabaka w'abakabaka tukusaba otusaasire nga twasobya taata kabaka w'abakabaka nga Fathers Union nga tetutambudde bulungi taata kabaka w'abakabaka tukusaba otusaasire taata saasira mukama kabaka w'abakabaka nga twatambula bubi mukama taata kabaka w'abakabaka nga abakyala ba Mothers Union taata kabaka w'abakabaka twenenya taata kabaka w'abakabaka nga gwe watulonda mukama taata kabaka w'abakabaka n'otuteekamu obwesigwa nga tugamba tugenda kukulembera mukama taata kabaka w'abakabaka naye ne tutatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe nga tutandika okweraga obwerezi taata tusaasire taata kabaka w'abakabaka mukama saasira abakulembeze ba Mothers Union mukama ngaze mukulembeze waabwe taata tusaasire batwalayira maaso go titugenda kukola
nga bw'osiima taata naata ne tumenya emitima z'abantu taata ne tweteekako ffe tolaba ffe mukama taata tusaasire saasira mazazi yunioni mukama tutambulire wamu ng'abooluganda taata kubanga batutonda nga tuli bantuwo nga tuli baweereza ab'omukama nga tulina abaana baffe mukama tusaasire nga tulina abaami baffe taata tusaasire mukama nga batutaweereza abakulembeze baffe ekitiibwa taata n'ebisapu ne tulema omuwa ekitiibwa tusaasire taata batutawadde ekitiibwa barefuransi baffe batutawadde ekitiibwa basaabadikoni n'ababulizi taata taata ekanisa yano bagigula n'omusaayi gwo taata tusaasire saasira kabaka w'abakabaka tuze wansi ku bigere ebyo taata otusaasire saasira taata mukama sabye byonna nga mpita mu linnya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukiivu amen. Tukyagenda maaso n'okwenenya mukono gugenda maaso n'okwenenya tukabira bakaba tusonyiwa taata omulungi twagala okwebaza olw'enkyayo olwaleero taata ekigambo kyo kigambye nti ofrustratinga enkwe z'abagerengetanya taata omulungi tuli mu maaso go nga tuzze okukaabira ayi kabaka w'abakabaka ku mulundi guno gwokka taata omulungi mu convention eno ayi kabaka w'abakabaka twenenyereza ddala taata omulungi we tutakoze bulungi ayi kabaka w'abakabaka taata nga otuyise okukuweereza taata omulungi mu mazima ne mu bulambulukufu ayi kabaka w'abakabaka naye olumu tukulembeza emibiri gyaffe taata mu buweereza buno olina ensonga lwaki mukama waffe watulonda okubeera nga mu kiseera kino ffe bakulembeza ayi kabaka w'abakabaka tujja mu maaso go taata omulungi twagala kwenenya ku lw'obuvunaanyizibwa bw'otuwadde ayi kabaka w'abakabaka ng'otuyise okukuweereza ayi kabaka w'abakabaka ng'otuyise okuyimirira naawe mukama taata omulungi naye olumu tukulembeza ffe bye tuwulira bye twagala okukola taata tusaasire otusonyiwe otusaasirire ddala taata omulungi mu kiseera kino nga tutunuulidde bishopu waffe taata omulungi ng'ali mu kumaliriza obuweereza bwe wamuyitira ayi kabaka w'abakabaka nga waliwo ebisoomoza taata wakati mu byonna ebyogerwa ayi kabaka w'abakabaka otusaasire otusonyiwe twenenya mukama taata omulungi mu bigambo bye twogedde ayi kabaka w'abakabaka nga bikuza ku musaalaba tusaasire otusonyiwe ayi kabaka w'abakabaka twewaayo gy'oli ayi kabaka w'abakabaka olunaku lw'olwaleero olina ensonga lwaki watuleese taata omulungi tunaaza otutukuze tunaaza ayi kabaka w'abakabaka n'omusaayi gwo nga tufukamidde wansi ku bigere ebyo ayi kabaka w'abakabaka tutunuulire mukama taata omulungi yongera okutulaga ebyo ebitasaanidde mukama taata omulungi ebitakuweesezza kitiibwa mu kitongole taata omulungi eky'abakazi abakristaayo twewaayo gy'oli ayi kabaka w'abakabaka leka tubuulire enjiri ng'eriko n'ebikolwa taata omulungi twenenyereza ddala taata omulungi tulage ebyo bye tuteekeddwa okukuwa taata omulungi erinnya lyo ligulumizibwe era litenderezebwe mu kristo yesu mukama waffe mutukuvu wa Isirayiri tuze maaso go kabaka taata twenenya mukama kubanga oli katonda ayinza byonna oli katonda atakisibwa kyama oli katonda alaba ebyebuziba munda muffe mukama oli katonda akebera bwe tufaanana munda mu mitima gyaffe omuntu yenna waatayinza kulaba otusonyiwe mukama we tutabadde batukuvu we tuswazizza erinnya lyo mukama otusonyiwe katonda affe omulungi ng'abaalokoka we tutabadde kyakulabirako eri abantu abalala batannalokoka otusonyiwe ku lw'abaweereza abo mukama katonda affe omulungi nga bangi batutunuulidde okubeera omumuli gye bali mukama abaweereza abo buli kyonna kye tutambuliddemu ekitaweza linnya lyo kitiibwa otusaasire mutukuvu wa Isirayiri tuze maaso go mukama nga twetaaga okusaasibwa okuva gy'oli tuze maaso go mukama nga twetaaga okubeerwa okuva gy'oli mukama otuddire mu katonda affe omulungi ayinza byonna saanyiza obulamu bwaffe maaso go mukama tuze nga twetaaga okusaasirwa okuva gy'oli twagala okukomawo ku namulondo yo mukama totugobawo oli kabaka taata leka we tubadde tetusaanira mukama otusaanyize leka omusaayi gwe ogwayika ku musalaba eggologoosa gunaase obulamu bwaffe gututukuza olunaku olwaleero mukama tulyoke tutambule nga tusaanira tulyoke tweyongereyo obulamu bwaffe obw'omu maaso nga
mukama tuweesa erinnya ly'ekitiibwa okulumizibwe mukama otenderezebwe leero ne bulijjo mu kristo yesu mukama waffe. okulumirizibwa kwange nkyaleero kuli kukusunulira abaana baffe n'abavubuka. Katonda ayinza byonna weekisa ekingi tukwebaza olw'ebirabo by'abaana by'otuwadde mu maka gaffe era Katonda waffe abaana abo bwe busika bwo naye emirundi egisinga obungi ayi Katonda ffe ng'abazadde tetuwadde kyakulabeko kirungi eri abaana baffe ne boogera mu bantu gabo mukola gagamba akatakwesa kitiibwa naye nkyayiro mukama tujja mu maaso go kubanga oyagala abaana baffe ayigirizibwe ggwe. Mukama twenenyanga abazadde tutabuliridde baana baffe, twenenyanga abazadde tutategeeza baana baffe kye bateekeddwa kukola, twenenyanga abazadde tutabulidde baana baffe ennyambala, twenenyanga abazadde tutabulidde baana baffe engeri gye balina kutambulamu, twenenyanga abazadde tutategeeza baana baffe mikwano ki gye balina okukwana eginaabayamba okusobola okubeera abantu abakweta ekitiibwa. Katonda waffe ayinza byonna kyetuva tukwegayirira ffe ng'abazadde ffe ng'abantu abakulu otubeera okuyigiriza n'okubulira abaana baffe era n'abavubuka ebigwanira omuntu mulamu okumanya kubanga tulabye abaana baffe nga beeteeka ku mitimbagano, tulabye abaana baffe nga bakola ebitasaana, tulabye abaana baffe nga benyigira mize egitali gimu ayi Katonda naye twenenya ayi Mukama osonyiwe ffe ng'abazadde osonyiwe ffe ng'abantu abakulu otusaasire ayi Mukama abaana baffe obayigirize abaana baffe obasomese naffe abazadde otuyambe okubeera ekyokulabirako ekirungi era abaana baffe mu bye tukola mu bye tulowooza ne bye twogera era n'ennyambala yaffe ebeerenga ekwesa ekitiibwa. Abaana baffe baleke bayimirire bagambe nti taata ne maama oba n'oyandabirira bwe ndaba byakola nange neebaza Katonda okusinga abaana baffe ne bagamba nti muzadde wange byakola era byebyo nange byenteekeddwa okukola. Mukama tusonyiwe etabeere kyakulabako kirungi eri abaana baffe abavubuka eri abaana baffe abato ab'obuwala n'ab'obulenzi naye nga tuzze wano ayi Mukama tukwegayiridde otuwa ekisa kyo n'okwagala kwo abaana baffe tubabeere ekyokulabirako kubanga tuyidde abaana baffe nga bagamba tigundi era olomodo wange naye nga n'olomodo byakola sibikwesa kitiibwa. Taata twenenya otusaasire otudiremu era tubeere abazadde abalungi tubeere ekyokulabirako ekirungi eri abaana baffe bwe tutakoze bulungi Mukama totusalira musango naye tuliremu kubanga okyatudde ku Namulondo okyatudde ku ntebe ey'ekisa tuula mu bulamu bw'amaka gaffe tuula mu bulamu bw'abaana baffe abavubuka era n'abaana baffe abato. Katonda affe ayinza byonna balyoke bakulenga abakristaayo balyoke bakulenga abantu abakwesa ekitiibwa. Tusonyiwe Mukama era otuddiremu totugoba mu maaso go ng'abazadde n'abaana baffe abavubuka era n'abaana abato Mukama tubagoba mu maaso go kubanga okyali Katonda ow'ekisa. Weebale Mukama kubanga otusonyiwa ng'abazadde, weebale Mukama kubanga osonyiwa abavubuka, weebale Mukama kubanga osonyiwa abaana baffe era Katonda affe ayinza byonna otuyambe era otubeere okulera abavubuka era n'abaana abato babeere nga bakwesa ekitiibwa mu byonna eggwanga lyaffe n'enjo zaffe n'ekkanisa yo biryoke bizimbibwe olyoke ogumizibwe otenderezebwe leero ne bulijjo emirembe n'emirembe. Naza Yesu naza n'omusaigo nange yebusa omukono gwo tukimba emirundi ebiri kyogereko ng'omukristaayo. Naza Yesu naza sebo
twenenya kwesenda kitemwesa bekatonda dibye birowoozo by'ababi ebyobulamu ekyo kikole nga weesabira ng'omwana w'omuntu mugabe mukama dibye ebirowoozo by'ababi ebirowoozo by'ababi eri abaana bo ebirowoozo by'ababi eri omulimu gwo ebirowoozo by'ababi eri ekkanisa ya katonda ebyo setaani byateekateeka mugambe mukama bidibye mukama bidibye asabye ebimwakyo kubanga katonda ekyakikola abalowooza nti tobeerewo ojja kubeerawo abalowooza nti ogenda kufa ogenda kuba mulamu bayibuli egamba nti anaaswaza abalabe nsaba katonda akikola eri emmeeme eyo nsaba katonda akikola eri abaana bo bayibuli egamba abaana baffe banaabeeranga mutezo sinukira bayibuli egamba abaana banaabeeranga essaawa eno ng'ekutuusibwako. Rico Cubes kuba bijanjala ebiwoomu. Leero nga luwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Leero nga luwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Ebyokunywa kikulu nnyo beverages okumanya enteekateeka yaabyo bitya bw'oyinza obikola mu bibala ebyenjawulo. Tugenda kukola ebyokunywa bibiri mu kadde kano katulina nako olwaleero. Wabula nga ebyokunywa bino sigenda kukola guwandiisa juice owaabwe. I want to inform you there are health workers here. At the office of the diocese, go and check yourself with TB, check TB, sickle cell, cancer atawanya abasajja, cancer atawanya abakyala ku mabere. Ogenda wali ne bakukebera. Uganda test you. Bakakutema ng'ojjanga tusaba. Katonda ayinza byonna. Abooluganda Katonda ayinza byonna. Gamba neighbor Katonda ayinza byonna. Obanga okikakasa mukubire mu ngalo. Hallelujah. N'olwekyo ofuna obudde ogenda wali ne bakukebera
ate nojja n'ombulira kitabo kino kyakusabira omwogezi waffe addako ye right reverend Wilberforce Kitoluwalira omulabirizi w'e Namirembe yagenda okuddako okwogera naye nga tannaba kujja Honorable Olive Bet Namisango Kamya agenda kujja okutusomera ekitundu kambasabe muyimirire yimbe ekitundu kimu kyokka Yesu Mukama omulokozi yajja mu nsi okunoonya ababi yimba Yesu Mukama omulokozi yajja mu nsi okunoonya ababi bitundu bibiri bimala Yesu Mukama omulokozi yajja mu nsi okunoonya ababi page number 13 Yesu Mukama omulokozi yajja mu nsi okunoonya ababi Chitalo okwagala gwe gala yachokuloya Fredo bozi Yesu akulire yachokuloya nze yachokuloya nze nga kwa chitalo okwagala gwe wamma yachokuloya wenali muvuba Yesu Mukama omulokozi wenali muvuba ya Setani yanunula n'omusaayi gwe Yesu yanfirira Yesu yanfirira Yesu yanfirira Kankusabe otuule ekitundu kiri ku page number 7 naye tuula abooluganda Mukama yeebazibwe abisheemwe Mukama siimu amannya mugawulidde Betty Kamya Tulwomwe abanda byenganzi jano mu maaso okutaagurra ekyama kiri mu linnya eryo erya Tulwomwe mwami Tulwomwe yawummula naye yampa emirembe kyenva muwa ekitiibwa buli lwenfuna ebbanga lyonna okumuwa ekitiibwa ekitundu kyaffe ekyolwaleero kivudde mu Bafiripi Abafiripi essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'13 abalina obutabo obwateekateekebwa kiri mu lufuutifuuti era it's in the book of Philippines. Our reading is taken from the book of Philippines chapter 4 verse 1 to 13. Kale baganda bange abaagalwa bennumirwa omwoyo essanyu lyange era engule yange muyimirenga bwe mutyo okunywerera Mukama waffe abaagalwa mbuulirira Ewodiya era mbuulirira Suntuke balowoozenga bumu mu Mukama waffe nate era naawe muddu munnange ddala ddala nkwegayiridde obeerenga abakazi abo kubanga baakolanga emirimu wamu nange mu njiri era ne Kulementi n'abalala bakozi bannange amannya gaabwe gali mu kitabo ky'obulamu musanyukirenga Mukama waffe ennaku zonna nate njogera nti musanyukenga okuzibiikiriza kwammwe kumanyibwenga abantu bonna Mukama waffe ali kumpi temweraliikiranga kigambo kyonna kyonna naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwayagala bitegeezebwenga eri Katonda n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe
mu Kristo Yesu. Ebisigaddeyo abooluganda eby'amazima byonna, ebisaanira ekitiibwa kyonna, eby'obutuukirivu byonna, ebirongoofu byonna, ebyagalibwa byonna, ebisiimibwa byonna, obanga waliwo obulungi era obanga waliwo ettendo, ebyo mubirowoozenga. Bye mwayiga era ne muweebwa, ne muwulira, ne mulaba gye ndi, ebyo mubikolenga, ne Katonda ow'emirembe anaabeeranga nammwe. Naye nsanyukidde nnyo Mukama waffe, kubanga kaakano kye mujje musibuke okulowooza ebyange. Naye ekyo okulowooza mwakirowoozanga, naye temwalina bbanga. Si kubanga njogera olw'okwetaaga, kubanga nayiga embeera gye mbaamu yonna obutabaako kye neetaaga. Mmanyi okwetoowaza, era mmanyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi. Mu buli kigambo ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala, okuba n'ebingi era okuba mu bwetaavu. Nnyinzizza byonna mwoyo ampa amaanyi. Ekitiibwa kyaffe kikomye awo. Tukutendereza ye omusa gunaziza era nebaza. Kale epesa ndifunye bagambe tutendereze muyimirire. Omutangu yaguja yimirira tutendereze nga weteekateeka. Imira tutendereze Mukama. Bw'olaba neebawo nga takuba mu ngalo tazina muviire, ayinza okubanga ekizibu ky'alina kiyinza okulemesa enjiri. Bw'olaba tasanyuka okyusa ekifo. Bw'olaba akaaba amaziga ng'ovaawo, si kulwanga yalina ekizibu ekikulemesa okutegeera Mukama waffe Yesu. Ate mune bagamba kuba mu ngalo yagize bwana, bagamba kuzina atudde, ate awo kyokola ng'ovaawo. Kale omutango buli kyokola mangu. Mwami museke buli kyokola mangu. Chakalira Mukama, chakalira Mukama. Sikulaba bw'osanyuka. Chakala. Yagala kulaba ng'ochakala. Aya. Kati muso mukono bw'oti. Everybody. Imuso mukono. Omutango. Yes.
Hallelujah. I am proud, I am born again. Come on. I am born again.
And when your name so sweet, Jesus' name so sweet, Emmanuel's name so sweet. Clap for the Lord. We are going to sing. To oh Lord my God, when I'm in awesome wonder. Tugenda kuyimba ku luzungu kwata akatabo page number 20 ataguze I am sorry. We are going to say tugenda kuyimba oluyimba oh Lord my God. Oh Lord my God. Chorus oja kuyimusha omukono gwo nga toyina nnugu n'emugano. When you reach the chorus you lift up your hand. Organist, please give me the beat I want. Obe nange gani nfuna omulango omulala. When I am awesome wonder. Page number 20. Oh Lord my God, when I am awesome wonder, oh see the was my hands are made. I see the stars, I hear the roar.
Let us pray. Weebale Katonda waffe omulungi olw'ekiseera eky'omuwendo ekifaanana bwe kiti. I thank you, God, for this great time that you've given us. Tukwebaza olwa buli mukisa gwonna gw'otuwa okubeera mu maaso go n'okusinga byonna okusinza. We thank you for all the blessings that you give us when we are before you, and most of all for praising you. Era ekisinga byonna mu kusinza kwaffe nga tugamba nti gwe mukulu wekka. And as we say that you are the greatest of all. Era byonna gw'obifuga. And you rule over everything. Tukwebaza olw'ekitundu kye twakatambuddeko ku lunaku luno. We thank you for the time that we've spent before you through this day. Tukwebaza olw'amaloboozi amalungi g'otuwa ne tugasitula okusinza n'okutenda. We thank you for the great voices that you've given us as we raise them to worship you. Tukwebaza olwa buli kinnoomu ali wano abato n'abavubuka naffe abakadde. We thank you for each and every one who is here, the young, the youths and the old. Weebala olw'omukisa guno ng'obulabirizi ne tukuŋŋaanako ne tusabira awamu mu ngeri efaanana bw'eti. Thank you for the blessing as a diocese to gather together so that we can worship your name. Era weebale Katonda waffe omulungi olw'aboogezi b'otuleetedde okwogera gye tuli. And thank you for all the speakers you've brought to us to speak to our lives. Ng'otuwadde ekirabo Katonda waffe omulungi mu boogezi bano bonna. Lord, as you've given us a great gift through all the speakers that we've had since morning. Kale tubeera okusanyukira mu kigambo kyo era n'okugaggawazibwa obugagga bwakyo. Lord, we pray that you let your word do wonders and be filled with the greatness that comes from your word. Mu Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Through the name of Jesus we have prayed. Amina. Amen. Munegatteko twongere okwebaza Katonda olw'aboogezi bonna Mukama baatuwadde. Join me as we thank the speakers that we've had today. Sebo Venerable Kenneth Emmanuel Sawanyana era ne Right Reverend Nathan ayimbisibwe mwebale nnyo mwabalire ddala. Venerable and Bishop Nathan, thank you so much. Bwetwalinga Mukama atuwadde okutandika obuvunaanyizibwa buno obw'obulabirizi. When the Lord had given us the responsibility to begin working as the bishop, nabajjukiza olunyiriri Katonda lwe yateeka ku mmeeme yaffe. I reminded you of the scripture that the Lord put in our hearts. Abafilipi essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okkumi. Philippians 3:10. Nga lugamba bwe luti. And this is what it says. Ndyoke mutegeere ye n'obuyinza obw'okuzuukira kwe era n'okugabana ku bibonoobono bye nga mufaanana ne mu kufa kwe. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his suffering, becoming like him in the death. Oboolyawo ekitundu ekisooka nga kyanguko omuntu okukyagala. Probably the first bit of the verse could be so good for each and everyone to love. Naye oboolyawo bw'otuuka ku ky'okubonaabona n'okwogera ku kufa osanga awo omuntu tayagala nnyo. Now when it comes to suffering and trials, not everyone loves that. Naye kiri eky'okutegeera Kristo. But that of understanding Christ n'obuyinza obw'okuzuukira kwe and all the power and authority of his resurrection, bw'okoma awo, when you stop at that, awulira ayinza okuwulira nga nti yadde. Maybe someone can say maybe. Ebigambo bino Pawulo yabiwandiika. These words were written by Paul. Era mumanyi bulungi nga wandiikira be Filipi. And you know that as he was writing to the Philippians, mwabasoma ebigambo by'ebbaluwa zino era n'embeera Pawulo ze yalimu. And those who read the letter to the Philippians and the things that Paul was going through, era musobola bulungi nnyo okumanya bwe yawandiikanga ebintu ebitali bimu. You can easily relate how he wrote most of the things. Awamu ng'alagira ddala nti nsibiddwa oba ndi mu kkomera era ekiseera kyange kisembedde eky'okuweebwayo. Sometimes he indeed showed that he was in prison and time has come so that I can pass on the authority. Era awamu n'awandiika nti nwanya okulwana okulungi. And then some other places he would say, I've fought a good battle. Ebigambo bino tutera nnyo okubyagala era tubikozesa mu ngeri ezitali zimu. Many times we love these words and use them in different ways. Olw'ensonga nti byogera ky'amaanyi eri obulamu bwaffe. Because they speak a lot and wonderful things to our lives. Nga kisinziira ku mbeera gy'oba olimu. Depending on the situation you're in. Abooluganda abaagalwa. Friends. Tukuŋŋaanye wano mu convention eno. We've
gathered here in this convention, and I assured you, and I repeat this, we are not here to worship any other person. We are here to worship the Lord. And most of all, looking at the work of preaching the gospel. Because that is the reason God has called this church in this diocese and the whole nation. Institutions, the Lord has called us to nurture institutions, families, homes, schools, and the whole nation at large. We must understand the same God who is sending us to do this work. I want to thank the Lord for the speaker who has just gone. He spoke about repentance. And he talked about forgiveness. And being forgiven. Because whoever seeks forgiveness, whoever is being condemned, you have a feeling that the next step should be repentance. Now when we talk about humility, getting back to yourself, when you feel that you are indeed guilty, and then the Lord lifts you up and gives you power so that you can move forward. And therefore we thank God for those great words. They were powerful words. You remember everything like a peg. You remember the rope. And you remember the cow. And he has told us to repent completely, so that the Lord can do wonders in our lives, so that you see the unstoppables being stopped. You see the Lord who is able to move mountains that we don't, when we don't know. And you see the Lord bringing down every plans against you. We've heard all that. And I think we got a good time to repent and to look forward as we have hope. We are going to speak about 3 things in 3 ways. Or in case we get to the 4th one, then you'll have had the 3. When we say that we want to understand and know God, all the years that we've moved together and serving the Lord in the moments that He has given us, what have you seen? And up to this moment, what do you have to thank the Lord? Number 1, I want to thank God with Mama. Or maybe children could have been fine, they didn't understand this. And for us, we thought that we cannot handle. And there are those who gave us times of ending, but they are not God. Praise be to God. I saw one time when we were in a convention like this, and the preacher was just right here, and he said, Bishop, we've got into a time, lead the people in the diocese, and because of the whole of Africa, repent. And he broke down everything that we had to repent of, and we got to our knees in front here on the stone. The next day and other days, we were in news, and every social media platform, that the whole bishophood has a respect himself. How do you kneel down there? It was just like something so simple. But for me, I know the Bible I read, it says the name of that one. It should be pronounced by every tongue and every knee
shall kneel down. And that can't take anything. It can't anything take anything from me. And in front of to the point of Uganda and the church and the whole of Africa. Someone saw it differently. I want to thank the Lord that one of the people we knelt with, it was the PS. And now he's a bishop. I'm not saying kneeling here on stage. It is what made him a bishop. But what I want to make strong, the Bible says every knee shall kneel down. And every tongue shall confess that he is Lord. Now, my dear Bishop, when you spoke about repentance and forgiving, those who wrote everything may not come, but for me I've forgiven them. Because I know why I knelt down. And I've seen again. Even the bishop knelt here. And others who are called they knelt. Praise be to God. The God, the one I kneel for. And I'll never be ashamed of that. We've seen this. The years that we've spent. And we want to understand that God. Number one, we've understood that He is our God. Eggwanga lya Katonda tukomekereza okusinza kwaffe okulunaku olwaleero naye nga mu byonna tubadde n'ababuulizi bangi ku lunaku olwaleero nga tulina omulabirizi wa South Ankole oyo mbigambo byatubulidde olunaku olwaleero atukubiriza ekigambo eky'okwenenya bw'wenenya byonna nga biwedde atukubiriza okusonyiwa abo abatukola obubi n'abatwagaliza obubi ate n'ekirala twagalane nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatulagira ebintu ebyo tunaabikwata ensi eno egenda kutambula nga yeesimisa abakristaayo okuva mu bulabirizi buno bwe Namirembe olunaku olwaleero be bakuŋŋaanye wano ku lunaku olw'enjiri obulabirizi buno bwe Namirembe twagala okusiima abaganda baffe bonna abadde batulaba abatulabira kuno n'abatulabira eri emitala w'amayanja nga mu bo ngenda kunokolayo aba Uganda Matters wali Cathedral Parish ekitovu mwebale nnyo okutugoberera ate n'omulabirizi yawummula oweeruweero Reverend Kironde ne maama nammwe tubeebazizza nnyo okutugoberera n'abakristaayo bonna n'abantu bonna ababadde batugoberera ku mikutu gyaffe ogwa Bukedde TV1 ne Bukedde TV2 buli lwa Sande tubeera n'okusinza okuva mu nzikiriza ez'enjawulo nga tubeera ku Bukedde TV1 ne Bukedde TV2 bw'ayagala okutwegattako oba okuteekamu ssente tusobole okubunya enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo mu nsi yonna tusaba otwegatteko mbaagaliza Sande nnungi ate olukuŋŋaana luno olw'enjiri lugenda kuggwa olwaleero ku ssaawa 11 ez'akawungeezi mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda kusukkako wano nkoze ne Jona ate ne Mubuuke ne ttiimu yonna ebadde mu studio zaffe Kampala omubadde Okia ne Andrew mwebale nnyo mwebalire ddala ne TV yaffe ne staff management ya Bukedde TV ne New Vision okutwalibwamu abatuteekamu ssente okulaba nga tuweereza okusinza kuno eri bannaffe abo abatasobola kugenda mu masinzizo ne basobola nabo okwetaba mu kusinza kuno twagalane tusonyiwagane ate n'ekisingira ddala obukulu buli omu abeere n'emirembe mbaagaliza Sande nnungi akuume ow'ekisa.